emirundi mingi tuzza no St. Joseph Church mu mbeera zonna nga Father bwazza bitotola, tujiddewo mu nnaku, tujiddewo mu ssanyu, n'olwokubeera eno church yaffe solo okuba nti St. Joseph ne church yaffe ng'Abakatoliki, church yaffe Mzee Mayanja gyasiiba atugamba nti ekereziya yaffe tujjanga era tujja kusiga nga tukomawo. Ntuusa okwebaza kwange eri mwenna abali wano bataliiwo, saalisobodde kufaanana bwendi, saalisobodde kusuuka singa temwansabira. Mwebale eddala. Neebaza nnyo ekyensuso Omusamaliya, era nze mbadde mbeera mu Amerika nga muyita Musamaliya wange. Neebaza nnyo Juliet Zawedde okugira mu budde okuyitibwamu Katonda. Katonda yamutuma, ne bwe yamutuma ng'omuweereza we naye yawuliriza era n'akola ekyo Katonda kye yamutuma, n'ajja n'anzija kukuba n'antwala. Ne bakwano bange gye mpangalidde mu Amerika abadde banjanjaba mu mbeera yonna. Neebaza abasawo ab'e Nakasero n'abasawo bonna abalala gye ntambulidde eyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye bakwano bange njya mbajjukize, Father wadde atuwulira mu ssomo erimu agambye nti Mukama njagadde nnyo nze ng'omuntu, nti buli kyenkuteko Mukama abadde agamba yes, tagambangako no. Tuli banjawulo abamu ku ffe. Ffe biwandiiko Katonda byawandiika ku mulembe guno. Nze naye ng'omuntu nkolobera olumu n'ensoberwa. Neetisa erinnya libayita Joseph Chameleon emyaka 2 n'okusoba. Abamu Katonda abali bawa yali bazitoweredde nga nabwe linzitowerera olumu. Nina ssebo okusomoozebwa nange Chameleon bwe nsitudde nzitowako olumu. Ne njula okulemererwa, naye nze okulemererwa nnyonoona. Naye soononangako ntereeza buki? Mutereeza. Ekyo nakyo Mukama kimwebaliza. Abamu bankwata ensobi bwenkyamiddemu, naye nga bwe mbakwasa erinnya Joseph Chameleon tebasobola litambuza yadde omwaka. Ekyo nkyebaliza Katonda okumpa amaanyi n'obuvumu okusigala nga mpitisa mu kusoomoozebwa kwonna, n'esigala nga nkyalina essuubi. Bakwano bange mwenna abampulira eyo, leero saagala kwogera nga muyimbi oba kanjogere ng'omuyimbi, ate ensonga etuukire ddala gye njagala ekole ki? Etuuke. Abantu balaba abayimbi batuyita abayaaye olw'okuba tukolera emirimu gyaffe eyo awanyoomebwa. Leero njagala nga bwe mutulabirako, nze mpulira abantu ne mwana mukulu nnyina omulidde manyi Chameleon bw'ayogera, era ayogeddemu kkoŋŋanzi. Mulimu abaana abato abaliyo nga balabira ku nze ne bambala nga nze, abalala ne batambula nga nze. Naye olwaleero no njambira ekyokulabirako Mzee Mayanja kye yansigamu ne mukyala we maama wange Proscovia Musoke ne famire yange, ffe waffe tuli bantu bakkiriza, nga sinaba kulaba musawo yenna nasooka nenzikiriza nti Katonda yagenda okunzijanjaba. Olwaleero luno njagala tubeere ekyokulabirako wamu ne muganda wange Pius Mayanja. Mu nnyumba yaffe tuli bakkiriza, tukulembeza Katonda. Mwenna abandabirako, abankoppe enjogera, abankoppe entambula, munkoppe okulembeza Katonda nga ye mubeezi waffe. Mulekera okukoppa bino bebulingi bikyuka, style zikyuka. Nali mbaddeko nga n'enviiri za brown kati na za black. Enkya bijja kukyuka. Bannaye mutukoppe okukulembeza Katonda, kuba ye mujjanjabi namba ki? Namba embwa. Abasawo batereeza battanya buttanya nsonga. Nze sirina bwana mukulu ngenda kufunza kuba tulina emmisa endala sayidi eri, naye nze entale zange ziwangula lwa nsonga ndi mutume wa Katonda. Ate mpulira ekigambo kyange mbayitaawo ne mpita. Nze mpita watayitika. Ne manyi lwaki mpitawo? Mukama yatema empenda yange. Bakwano bange, mukole emirimu gyammwe, mubeere bantu balungi, mubeere bantu balungi nnyo, naye ekisinga obukulu mutye Katonda. Bwana mukulu mpulidde essanyu lingi nnyo nga mizi kwange omumanyi nnyo. Omenye luyimba ku luyimba. Lwaki? Ku lwansonga ennyimbe zange tezisosola, ennyimbe zange ziyigiriza, ennyimbe zange ozikuba nga ne maama we atudde awo ne ssenga awo ng'ali awo n'abano bali awo. Era nkulayirira bwana mukulu, sigenda
kuswaza ekereziya nanzikiriza yange tolimpulira mu kigambo kyesitaza oba kiwemu na music wange kikiribeera bakwalo bange basiibula nga mbagamba nti olutalo lwakatandika olw'abasawo lwawedde olwange lwe luddako nze ng'omuntu kabaka bwe yawaŋŋanguka mu Bungereza yeefuuzafuuza kuba Namulondo yali agireseewa mu Buganda era nga yitibwa kabaka naye atalina bazaana be nabambejja ne Namulondo ye nange nno bwe mbadde eri gye mbadde n'okwefuga kuba teri wengaziira tewaliwo abazungu tebamanyi nnyo tebanjayanira nga bamukola era Juliet yansibidde ntana nga nkomawo nangamba Kamiliyoni katoddayo buli kiriyo mu bungi abateesi bangi ne wano mbalaba abamu tosobola kunga tukuŋŋanye mu ekereziya eno yonna kusaba kuno okwaleero tosobola nti wano wabulawo Yuda era waliwo yes era yatambulanga ne Yesu naye eyo si ensonga esinga obukulu ebikemo bingi nnyo wano n'okusomezebwa kungi nnyo naye era Mukama we musumba wange byonna nja kuvuunuka mbasuubiza bakwano bange nti eno ssuula mpya yes eno ssuula mpya tubeere basajja bakulu omwezi guno nga guggwako ennaku z'omwezi nga 3 mpeeza emyaka 47 abasinga bagikweka kuba abamu kwe nasoma nabo basanga ndaba nga ab'enkaaga naye mwebale nnyo okujja mu kiragiro ky'emisa kino bwe tuddayo tetukoma wano tusabirangane tusabire n'abalala bantu balina ebizibu ankopalaso wuno akeereye abasinga mujjaga nti akeereye yasuze akola teyasuze ng'akola naye okanye naye nga nti mugonvugonvu naye Mukama wange Palaso webale nayo kujja mukisa gubadde gukuyiseeko ne Palaso muteeke mu ssaala ne mukulu Douglas Mukama amusaasire bane mwebale nnyo mwebale dda bannamawulire mbaddamu era ne mbagamba muli bantu balungi nnyo kuba mummwe bwe tuyite okutuusa obubaka waffe bantu naye Uganda yeetaaga obubaka obulungi tulekera okutunda obutunzi bwe tutunda we need a better Uganda not a bitter Uganda bane bakama bange nabaziramu ne mbagamba ebitayogedde temubyogera temwonoona obubaka tubutuuke nga ku bantu nga butubawoza eki Mukama namwe abakulembera emirimu gyammwe mwebale nnyo mwebale ddala era awone eddala bulungi ayogere okutusanyusa n'okutuinspiringa kubanga industry eno emyaka 25 n'omusobyo gy'amaze ng'aweereza ye yayita mu bizibu ffe bye tutaasanga akoze abonyeebonye mbonaabona ffe abazze kati gye tutasanze so we appreciate you sir for that era tukwebaza okulemerako verse gye tulina eva mu Bible eva mu kitabo kya John verse 15 chapter 15 verse 13 egamba greater love has no man than this that a man lay down his life for his friends evunulwa nti omukwano gw'olaze abantu mikwano gyo abantu ab'enjawulo kiva ku mutima gwoyo bakiva mu maanyi g'oyo asazeho okwewaayo olw'abalala oluusi n'asacrificing essanyu lye kimanyi bingi by'oyitamu criticism kino kiri naye osigadde oyimiriddewo abantu bangi abayise mu mikono gyo n'abatayise mu mikono gyo naye nga bafunye inspiration ku art wo b'oyambye mu studios b'owandiikidde ennyimba b'oyigiriza ebintu bingi bangi bayinza obutasobola nga kujja byogera but fe ababeera backstage ababeera behind the doors we know and we appreciate you webale nnyo ssebo basawo ne banjabo busanyusa obalaba nate nsookera dde okwebaza Father Luka